Mbu aba UPDF bavuddeyo ne basiima General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force ssaako n'ebitongole ebya poliisi byonna nga bamusiima ku kiggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kanjije nno ndukuwe ggwe ali eyo. Weebale kwekuumira ku Yugi Updates TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo kwekuumira ku mayengo gano. Wabula ggwe atanaba kuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi otweyungako. Twerabirako na mukadde kajja kuyambako nnyo okukuleetera notification message okulaga nti no waliwo information eyingiddewo gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo kiwana mmwe mubeerako nnyo ku Yugi Updates TV. Kaakati aba UPDF ssaako n'ebitongole ebikuumaddembe bya poliisi bivuddeyo mbu ne bisiima General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force mbu olw'okutegeka peaceful demonstration okwekalakaasa okubaddeyo leero ng'ennaku z'omwezi 10. Jjukira baakulangirira nti bagenda kwekalakaasa nga bamaakinga nga bagenda ku Parliament. Baatandikidde naggulu wali ku katikati newankubadde poliisi yabaganyizza kutuuka gye babadde baagala kutuuka mu Parliament nga poliisi egadde exit zonna exit ne entrance wali eri ku Parliament. Kaakati ebitongole ebikuumaddembe bya poliisi bidde ne bigamba nti waliwo omukulu omu wa poliisi avudde n'agamba nti tiyagaasi ffe ne tiyagaasi tetubimanyiiko nga bano abeekalakaasi ab'eddembe bwe batoyinza obateekako tiyagaasi. Bagambye nti no tebalabanga kwekalakaasa kwa mirembe nga kuno era tewali nsonga lwaki badde balina okukozesa eryanyi erisukkiridde ssaako ne tiyagaasi era ne bava ne bagamba kino kye bayita VIP demonstration. Ne bagamba nti nno omuntu kasita abeera nga yeekalakaasiza mirembe nga tali mu kwonoona nga takola violent nga takyobula ddembe ly'abantu abaliraanyewo tewali nsonga naffe ab'ekitongole kya poliisi ebitongole ebikuumaddembe okuba nga tumuteekako eryanyi ssaako n'okukozesa tiyagaasi nga tiyagaasi tukozesa waaki bano abeekalakaasi babadde ba mirembe tewali nsonga lwaki tubadde tubeeteekako tiyagaasi. Be tuteekako tiyagaasi beebo abajja okwekalakaasa nga bamalako eddembe lyabo abaliraanyeewo. Ate n'ekyokubiri ekibiina kino ekya PLU kyavuddeyo ne kigoberera amateeka era kyafuna n'olukisa olw'okwekalakaasa. Ne twebuuza wano ekibiina kya National Unity Platform kibadde kijja kisaba olukisa okukola demonstration, peaceful demonstration naye nga kimmibwa ne babadde nga just batula butuuzi mu lukiiko just okulowooza nti no bagende basabe ebbaluwa ebakkiriza okudemonstratinga. Olukiiko lwennyini baluyingiramu ne bakwata bonna ababaddewo ate n'eryanyi eriyitirivu ng'eno bakozeseza ne tiyagaasi. Kati twebuuza kino kirimu kabadi kiggwe ali eyo ampuliriza ebitongole ebikuumaddemu okuvaayo okuyozaayoza General Muhoozi Kainerugaba nti weebale kukola peaceful demonstration mbu kuno okwekalakaasa kubadde kwa mirembe naye nga kyetwebuuza kugasseeko ki kyekuyambye munnayuganda okwekalakaasa kuno kwe mugamba okw'emirembe kwe muwaanyiwaanye ennyo kugassizza baani era ki kyekirugasseeko. Twagala okumanya okwekalakaasa guno kiki kyekigasse ku bannayuganda tusobole okuba nga munnayuganda aganyulwamu mu kwekalakaasa kuno kubanga bavuddeyo ne bakukungiriza nnyo era ne balaga nga Kyagulanyi wategeka demonstration ze nga ziri violent nga zivvoola amateeka. Naye twagala okumanya olowooza mukwano gwange kikabadi ki akali mu kwekalakaasa kuno? Olowooza kifaananyi kya kusiigira bannayuganda oba kulambika ngeri ki buli muntu gy'alina okwekalakaasaamu okwekalakaasa nga tekuyina kye kugenda kugasa ku bannayuganda? Twagala okwekalakaasa nga kulina kye kwongerako nga mulina kye mutakuddeko nga tulaga nti nomwekalakaasiza naye achievements ziriwa ebyo bannayuganda bye baagala so si kutuukiriza mukolo nti ekibiina kino kirabiddwako nga kyekalakaasa olw'ensonga weeti ne weeti. Ye waayo oba weekalakaasa waliwo ensonga ki ezibadde zireetera bano okwekalakaasa? Zina kye ziyamba munnayuganda? Kina kye sigatta ku ggwanga nga Uganda? Bibuuzeemu ku bye tuba tulina okwebuuza bwe tutunuulira okwekalakaasa. Kugendereddwamu ki missoni yaayo ne target biri ki? Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyo? Jangu mu comment section otangaaze bannayuganda kuno okwekalakaasa kubadde kwa mugaso oba tekubadde kwa mugaso eri eggwanga.
Weebale kwekumira ku Yugi Updates TV nawe yagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi twegattako. Mbagaliza ekiro ekirungi.